Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nze Ibra K Mukasa omulungi atulaba tuli Lukuli Sankala Zone era nga wano wotulabira tuli ku office ya ssentebe w'ekitundu kino omukulu Kasim gwe tugenda okubanga twogerayogeramukko naye ku mbeera eri mu kitundu kye. Embeera eriwo olunaku olwaleero kwe kubeera nti omu ku batuuze ba Sankala Zone Haji Sulaimani Mbuga Kabangala abasinga gomanyi nga SK Mbuga ali mu komera tina okutuusa olunaku olwaleero yajjibwa e Dubai n'atwalibwa e Sweden era nga wano wonna waliwo oluvuvumo olugamba nti omwami ono talabangako mulamuzi tasalirwanga kwegamba tafeesinze justice. So embeera eriwo abatuuze ba Sankala Zone beemulugunya eri bekikwatako oba bayite high authorities nga bagamba nti mutuuze munnaabwe omugagga waabwe yali ali mu nteekateeka ezibateerawo kye bayita eddwaliro okufuna obujjanjabi obusookerwako paka ku bujjanjabi obusemberayo ddala tafiiriddwako nti nekye yali abateereddewo eddwaliro yabali abazimbidde lyabadde ali mu kubazimbira limanyiddwa nga New Shifa Hospital paka nakati lyakwama bizimbe byakwama tewali kyongeddwako olw'ensonga nti yali akiwa omulimu omutwe musibe. So ekituleese olunaku olwaleero kwe kulaba ssentebe w'ekitundu kino Sankala Zone atunnyonnyole nteekateeka kyeziriwo mbeera etambudde etya bo nga bo abali mu kitundu kino Mbuga mwabadde ali mu kuzimba eddwaliro bakoseddwa batya era bayambiddwa batya mukyo beekubirira enduulu eri gavumenti ne bekikwatako bayimbule omutuuze w'ekitundu kino asobole okubanga ayongera okuzimba eddwaliro bafune obujjanjabi kubanga bagamba nti bwe bafuna obuzibu eddwaliro esookerwako ly'ekiruddu naye ate batuukayo nga tebafuna bujjanjabi bumala so ng'ate baalina essuubi ly'amaanyi nnyo mu mugagga Haji Sulaimani Mbuga. So negataako twogeremu ne kyamaani w'ekitundu kino ng'atutotolera ensonga zino. Ndi ne ssentebe w'ekitundu kino gwe tugenda okubanga tuwayawayamuko naye ku mbeera eri mu kitundu kye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Taata amanya n'eddoboozi. Amanya gange nze Kasim Sekimpi, chairperson LC1 Sankala Village, Lukuli Makindye Division. Okay, ssentebe omuntu yali agadde okumanya omaze bbanga kikubwa ssentebe buno? Okusookera ddala zooni eno yonna baali bagita Kalule nga tebanaba kugisalamu namala ebisanja bibiri nga nkola ng'owabavubuka bwe baagisala mu zooni nnya Kanisa, Kalule, Kiwempe ne Sankala nenzija okuvuganya ku bwa ssentebe era kati ngenda kuweza mwaka mulamba nga ndi ssentebe w'ekitundu kino ekya Sankala Village. So bwe baayawulayawulamu okutuuka ku Sankala ne weesimbawo Akalu n'okawuuta. Akalu nakawangula nnyo kubanga abaali banvuganya ku bitundu bimeka? kyenkana 99 ku 100 kubanga abaali banvuganya baafuna 0 baali okusimba layini Akalu n'enkawangula. Allah w'amaanyi. Ssentebe njagala briefly otunnyonnyole omutuuzeewo Mbuga wasembayo ddi okumanya ebimukwatako? Haji SK Mbuga nsaba Allah musaasire mu kisibo kino kubanga mazima ddala yali mutuuze waffe mulungi ng'ate mukwano gwaffe nnyo olw'ensonga nti emyaka mitono nnyo emabega twayogerako naye wano nga aze okutubuulira enteekateeka we nali nkyali wabavubuka Biden yali chairman yali Mwami Twaha Matovu. So zooni yonna ng'eri emu mukulu SK Mbuga bwe yajja okugula ekifo wano mu Sankala twasanyuka nnyo kubanga fena kyenkana abavubuka abaali mu kitundu Lukuli Sankala yali atuwadde emirimu ku site okwo nga kukola era nga obumenyi bw'amateeka bwali bwakendera kubanga yali akozesa abakozi bangi nga abavubuka bafunye ebyokukola nga atakozesa kampani naye nga akozesa abavubuka nga ate baakuno ku kyalo. Ensonga endala gye yali atuyambyemu nnyo we nasemberayo mulaba ensonga gye yali atusuubiza yatusaba nti amakubo gonna agakonekitinga ku ddwaliro eryo yali azimbye erya Shifa International Hospital yali agenda gazimba era ng'asabe nti amakubo
tugatumemu amanya ge kati ngekuba eriva wali ku Rainbow ne liyita mu Kiwempe ne lijja paka ku ne lyetoloola lyali sabye tulimutumemu ne lino linyini ekuba eriyita wano okuva wano mu Kansanga Newcastle High School n'osala boote era Esikembuga lyasabye nti amakubo ago bagakole olwokuba nti ayagala eddwaliro libeere ku standard ennungi era nga tukkiriza nga n'abataka bonna bakkiriza nti yenkulaakulana tuba tufunye y'amaanyi. Ne kati olwokuba nti musibe endowooza namwe mulabe we muyise wano omuwala tubula na kugwamu nga ate ne gavumenti egulaba so Esikembuga tumumisinga nnyo era ffe ng'ekyalo tubadde tulinawo enteekateeka nga chairman olunaku lwa Eid tesiteeseyo edduwa awo wennyini ku kizimbe kye kubanga buli Eid bwe yatuukanga nga ffe atuwante ntugenda awo n'agabula abasiraamu n'abatali basiraamu so tumusabira mu kisibo kino nti Allah amusaasire asobole okuba nga asaasirwa ave mu kkomera. Chairman, omuntu akulaba yali agadde okumanya Haji we yagulira ettaka lino abantu be yaligulako baali muwa mu bulungi tewali kusika mugwa konna. Ettaka eryo yaligula ku famire y'omugenzi Makumbi era yaligula bulungi nnyo nga tewali wakayana era teririmu wadde embeera yonna kubanga twali tubamanyi yaligula mu kyapa ate oluvannyuma n'ajja ne kwerosi ne bamuleeta ne bamwanjula nga omutuuze omulungi era mu bitabo mwali ng'omutuuze waffe. Ettaka lyo litudde ku bugazi eki wansi? Sofa ettaka liri ku acres ziringa 4 ate nga waliwo n'akatundu akasigalawo n'ekyemmanga yali tannaba kubanga ateeka enkulaakulana naye nga wo waliwo acres nga 4. Okay. Beyagulako ettaka basangibwamu nga basulawo bazimbako baali babeerawo oba kyali kibangirizi? Haji Esikembuga olwokuba nti Allah yamuwa ekitone eky'obuntu bulamu waliwo abantu abaali babeerawo era we yali agula ennyumba yaabwe teyagigula. Of course yeyamabo yamye okwongera okubalongooseza awalala era ennyumba yaabwe ekyaliwo era bakyabeeramu eya famire era wootuukawo olaba nga sadize ne waliwo ekizimbe ne sadize ne waliwo ekizimbe kyava mu ntegeeragana bamusaba nti wadde tutunze n'olwokuba nti famire yali y'abataka baga nti ffe ennyumba yaffe keesigalawo era ennyumba eyenkadde gye mulabi bwe muba nga mutuuseewo. Okay, njala tutunuulire gwe nga ssentebe ate we yagulira ettaka lino n'okutandika okuzimba wali ku kyalo kuno ng'era omanyi buli kimu bwe kigenda mu maaso eddwaliro lino lyali ligenda kuwa bujjanjabi kika ki era mu bitendera ki? Esikembuga yatutegeeza nti eddwaliro lyali ligenda kuwa obujjanjabi okuva ku obwo obusookerwako n'obwo obusemberayo ddala waggulu kubanga ye mu birowoozo bye yagamba nti yali alabanga abantu batekamu ssente nnyingi okulinnya ennyonyi kati nga olabye Honorable Kadaga nga alwadde omutwale South Africa speaker ye ng'agamba nti asobola okuleeta abasawo abali ku mutendera ogwo basobole okujjanjaba abantu abo abali mu mbeera efana nga tebafulumye mu ggwanga ssente zigale mu ggwanga ate era ng'agamba nti naye omuntu wa bulijjo asookerwako naye obujjanjabi bwe bwe kyova olaba ebizimbe ebyo biri bibiri flats ezo ziri bbiri zalina sections ez'enjawulo. Njala tutunuulire musanga buzibu ki when it comes ku byobulamu mu kitundu kino gwe nga ssentebe bulwadde ki obusinga okukosa abantu b'omu kitundu kyo? Kati wano ng'ekitundu nga wokiraba nti Slum area omusujja gutawanya nnyo abantu seresinga olw'emyala gino ate obulwadde obulala like abantu baffe tebafuna nnyo balanced diet abantu baavu so tetulina balanced diet namujo oyinza gamba nti kati nga wotulabye omuntu olumu ali ekyemisana nati ali ekyaggulu so embeera ya ghetto yakweyiya so mwami Mbuga ali atuyambye. So ssentebe mu abantu on average olwazi abantu bameka malaria? Sofa abantu bangi kubanga ate ng'ogyeko ekyokuba nti n'abantu percentage eriko waggulu y'abantu abo abalwala nti n'eddwaliro erituliranye wano erya Kiruddu era ndowooza obadde otera okulabanga ne MP yekalakaasa Honorable Sewanya embeera mwe riri era tumwebaza Alan Sewanya n'agende mu maaso kubanga embeera mwe riri si ddungi abalwadde bagendayo tebafuna ddagala ate kati wano nga mu Lukuli tetulinawo wadde oba tulinawo health center 4 twalinawo Hope Clinic yalinga health center 4 naye kati contract yaabwe yaggwako so tekyakola nga health center 4 so tetukyalina ddwaliro. So mu kyo kyotegeeza ssentebe omuntu bw'alwala mu kitundu kyo wano Sankala zone ne mu Lukuli obujjanjabi busookerwako ayina bujja Kiruddu. Kiruddu era gavumenti gye tukubiriza okugenda naye nga ate nayo teriyo ddagala.
Okay, that is chairman w'ekitundu kino Sankala zone mwe tuli Lukuli, atunnyonnyola embeera. Abavubuka abo rate y'emisango, rate ya crime eyimiridde etya? Obuzi bw'emisango buli butya wano? So far olijasalinga emisango emeka olunaku wano Ssentebe? Tuli mu kisiibo taata tolimba. Obuzi bw'emisango wetwajjira bwali bungi nnyo olw'okuba nti enkola yaliwo nga tunaba kujja. Enkola yali nti kwegamba poliisi wakuba tewaliwo bakulembeze balonde nga poliisi ejja lumu neeyola abavubuka nekola kine kati abavubuka twagezako okwogera nabo netukoba kansolinga abaagana ne tubasiba kati nga waliwo omuvubuka omu baali bamuyita mu kyongozi sitya kumwogera ku kamera yali aganye nnyo twanga aganye oyo ne tumusiba naye kati obuzi bw'emisango buli wansi. Olunaku lugisalinga emisango meka Ssentebe taata? Kati olunaku oyinza okufunayo oyinza obutafuna kati ng'olwaleero tunaku lijasalinga musango era gyonna gye tukolako gye baleesera ekennaku nga 2 emabega. Okay, tutunulire abaana okusoma. Ku buli 100 baana bameka abatasoma mu kitundu kino? Ku buli 100? Ku buli 100 abaana abatasoma era nabo bangi kubanga embeera y'amasomero tetulina nnyo masomero ga gavumenti gatuliraanye wano mu Lukuli tetulinamu okukyakana asomero ya gavumenti nalimu somero ate tulina liri mu Kansanga eriyambako abantu baffe erya KCC naye ng'era mulimu abaana abatasoma naye tukubiriza abazadde nti babatwale ku masomero basobole okukola ki naye nga ssente byenfuna omuzadde naye aba ayagala kati tulinawo akasomero akatuyambako ku saponsa baketa Sane Join Hands katuyambako tusindikayo abaana baffe ne basomerako ku half basali naye nga ebyenfuna tugamba ebyefuna bisalawo ku buli kimu nga nawe obimanyi bisalawo ku kusoma ne kubimbeera. Okay, tweyanza nnyo. Okay, yes, omulungi atulaba that is Mwami Kasim Ssentebe wa Sankala zone LC1 era nga yavunaanyizibwa ku kitundu waggulu wali omugagga Haji Sulaiman Kabangala Mbuga wali mu kuzimba eddwaliro New Shifa International Hospital. Atunnyonnyodde basically briefly embeera y'ekitundu kyatwala negattaako twambuke ku site wali oyongere okumanya byobadde tomanyi ku mbeera eno eriwo eya Haji Sulaiman Kabangala n'eddwaliro lye lyabadde azimba erya New Shifa. Yes, mulungi atulaba tukyali Sankala zone. Oluguudo luno lwolaba luva wali ku Gaba Road Kansanga era nga Haji Mbuga yayina enteekateeka ezikola oluguudo luno lusobole okuba nga lusaabaza abantu saabaze mu ddwaliro bokka naye n'abayitamu okweyongerayo ku mirimu gyabwe emirala omuli abasuubuzi omuli abantu ba bulijjo naye ng'oluguudo luno luli meant okuva eri waggulu lwambuke luyite ku ddwaliro lye then lweyongereyo. Embeera gy'olaba wansi wano wenzise ono yenna mu lulimi olwanguyangu nja kumukugamba nti kazambi. Abantu abaliraanye wano bakosebwa kazambi ono. Amazzi gano gajjudde obukyafu. Ebigoma bino ebiyamba okola nga bridge bikaddiye. Bw'olaba wali bitandise okuseseetuka kimu ku kimu bwe bivaako kimu ku kimu kiba kitegeeza mu kyo nti wasigaddeyo ebigoma ebitasukka 4 okukonnekitinga wali ne wali. Mu mbeera eno eriwo olunaku olwaleero Haji alina enteekateeka ekola oluguudo luno luveeri lusobole okuba nga lusaabaza abantu. Wabula embeera eriwo essaawa eya leero nti oluguudo luno enkuba eno gye tuli mu sizoni eno bwe yeeyongera okutonnya n'etonnyera emyezi emirala 2 mu maaso awo singa ng'embeera eba tekyuseemu wano wajja kuba tewakyali luguudo wajja kuba tewakyali musaabaze wa bigere wa mmotoka oba wa piki ayitawo. Olwaleero luno abayitawo bayitawo omu ku omu nga beegendereza nga bw'olaba. So mukyo gwe kikwatako bangi nnyo. Ssentebe w'ekitundu kino twogedde naye n'agamba nti yeekubiridde omulanga okuviira ddala ku ddaala erisookerwako okutuukira ddala waggulu naye tafunye buyambi ate nga gwe baalinamu essuubi okubakolera oluguudo luno Haji Sulaiman Kabangala Mbuga musibe oba SK Mbuga. So mwana wattu embeera eri wano eyungula ezziga obukyafu oluguudo tetukyayitikamu era nga wano bwe tusabira buli gwe kikwatako okuviira ddala ku mutendera ogusookerwako okutuukira ddala ogusemberayo waggulu nti abantu mu Sankala zone mu Lukuli bo bali bubi nnyo nnyo embeera mbi nnyo. Kanfune chairman atunnyonnyole ku mbeera eno eddakiika 2 ku 3 then tumanye era wano nkujjewo nkwongereyo ku mbeera eddako. Taata
nyongera okubuuza ku batuuze bonna ne bannayuganda bonna abalaba TV eno. Amanya nagababulirida Kasimu Sekimpi, Chairperson LC1 Sankara. Kati luno oluguudo nga wegambye luva Kansanga ne lugenda ne lwambuka paka Lukuli era lumanyiddwa nga Nkuzongere Road. Luvira ddala Gaba Road ne lusala ne lugenda ne twala abantu ne bagenda Esalaama abadde Ekirudu n'abadde Makindye. Ate nga luweko na kudwalira AGSK Mbuga ne lweyongerayo. Kati tumaze emyaka egiwera nga tubonaabona olw'ekifo kino. Era of course wano nga wafiramu kono omwana juzi emyaka nga ebiri emabega. Omwala guno gwenyini mwafiramu omwana. Kati amasomero nga God Cares wano olaba kati nemmotoka tesobola kuyitawo wadde emmotoka emu wadde emmotoka ebbiri. So ensonga zino Haji SK Mbuga zezimu era ffe nga abatuuze ba Sankara zezitukabya amaziga ne tusiiba mu kisibo kino nga Haji tumuteeka mu dduwa nti Allah musaasire yani gavumenti ekole kyesobola bamujje mu kkomera gyali kubanga yali agambye nti wanagatuterawo olutindo nga wolaba kati akatindo kali wa parking ke yakola. Ani atekawo olutindo olwo? Oyo muntu omujasi wa parking. Muntu wa bulijjo yakakola. So twali tusabye nti Mwami Mbuga atukolera olutindo luno era nakkiriza naga nti olumala okusereka bwati agenda tukolera olutindo wano. So kati tuli mu maziga tukaaba. Nenga tukubira ddo omulanga Biden uniform si yali akyaliko twatukayo dda Mr. Kamya kimanyi, KCC Makindye bakimanyi, abaka parliament bakimanyi, nete basobode tuyamba. Atenga Haji yali mwetegefu tuyamba, nanga gambe tufune engineer we aje wano malo sereke ekizimbe akole budget wano batwerewo olutindo. Enembera mugibaddemu kumala myaka emeka? Kuvanga nzalibwa. Sikulimba wano waludde nga waliwo wati buli kaseera ebiseera byokonda ebituuka. Bakolerawo budget ne bayisa sente ne wasigala nga waliwo wati. Omwala guno bw'oba osobodde okutunnyonnyola mu bumpimpi bw'ogutresinga guvaawa era guggukirawa. Kati omwala guno guvira ddala gwe guno okuconnectinga ku Nakivubo Bbulu. Of course gwe mwala ogusinga obunene mu Kampala. Era olaba guyita wali mu Kirombe ne gutuuka wano eno ku church ya ne guyitamu ensambi awo ne gusala wano ku church ya Pastor Chiwewe Kansanga Miracle Center ne gujja wano ne gusalamu wano waffe mu Sankara ne gugenda kusoya ne connecting paka mu nyanja egaba gye gutwala amazzi. Okay, yes, waliwo wano omukyala agenda kubanga atwegattako era naye atubuulire ku mbeera eno. Tukyali mu mbeera yakuba nti abantu ba wano bayisiddwa bubi omwala guno nga bwe nakunnyonnyodde nti omuntu ne bw'abeera nga taalwale eno embeera emulwaza gy'olaba wano because ono akulukuta buno bukyafu obukulukuta. Twegatiddwako wano omukyala agenda otubuulira amannya ge naki kyakola. Maama amannya? Amanya nze Namakula Kevin era nga ndi mutuuze mu Sankara zone nze secretary ku kakiiko ka LC1. Kati ku mbeera eno bannaaye tulaajanira gwe kikwatako yenna. Embeera y'omwala eno etuyisa bubi nnyo. Sizoni w'enkuba bw'etandika abaana tebasobola kusoma. Tuba tweraliikirira abaana okugwa myala. Abaana baali baguddeko myala nga bagenda ku ssomero. Kati olw'ensonga eyo enkuba bw'etandika tuyiiya buyiiya abaana batuuka leeti ku ssomero olumu tebasoma. Ne wesanga nga lwa mwala guno naye nga Haji yali mwetegefu otukolera omwala guno n'otukolera ekkubo okulaba ng'enkulaakulana ezeki mu kitundu kyaffe naye mu kitundu kyaffe enkulaakulana egaanye. Kyetuva tusaba gwe kikwatako atuyambe ku nsonga. Omaze bbanga ki mu kitundu kino? Mu kitundu kino mwenzaaliddwa. Haji SK Mbuga omwogerako ki? Musajja yali atuleetedde enkulaakulana nga abavubuka bafunye emirimu. Kwegamba ng'ekitundu olaba kigenda mu maaso naye kati byonna byaziŋŋama tewakyaliwo kitambula. Okay, tweyanziza nnyo. Negattako twambuke waggulu wali ku ddwaliro ate nawo tulabe embeera eriwo we yali ali mu kuzimba eddwaliro ne liyimirira olw'ensonga ezaamutuukako yakwatibwa n'asibwa ate nga talabye mulamuzi ate nga tawozeseddwa ekintu ekitali kirungi nti omuntu yenna baba akwatiddwa ng'alina omusango gw'avunaanibwa atwalibwa mu maaso g'omulamuzi omulamuzi n'amwejjeereza omusango oba n'agumusalira. Negattako twambuke waggulu wali. Tuvudde wansi ku mwala nga bwe mugulabye era at the same time ne ku office ya Ssentebe. Wano we tuli mu kwambuka lyekkubo eryogerwako Haji lye yalina enteekateeka ez'okukola era nga lino ekkubo bw'oba otunuulidde ekintu ky'ekkubo terigasa abaalikoze yekka wabula ligasa abantu ab'enjawulo kubanga teri gwe bayinza kugamba nti owaayi oyita otya mu kkubo lino
gwe walirima. So mukyo yalina enteekateeka ezikola ekkubo lino nga wakuteekawo wali culverts oba ebigoma bisobole okuba nga bikolanga bridge esaabaza abantu. Wabula ekyennaku ekiriwo nti n'olwaleero abantu embeera gye balimu embi ennyo ey'ekkubo lino kwe kubeera nti eyalina okubadduukirira oba okubajuna Hajji SK Mbuga musibe olunaku olwaleero. Wano watulabira tuwambuka tusobole okuba nga tutuuka ku ddwaliro okumanya embeera eri awagambibwa okuba nti walina okubeera eddwaliro, wabula ne project n'eziŋŋama olw'ensonga nti CEO ate founder wa project eno oba initiator waayo ali mu kkomera olunaku olwaleero. Okuzaayo kemabega katini Hajji yali agenze Dubai ngera bamanyi ebintu by'abagagga ng'agenze okuconductinga businesses ze ez'enjawulo e Dubai era nga eno gye yasooka n'akwatirwa n'asibwa okumala ebbanga erikunukkiriza mu myezi nga 9 n'omusobyo. Wano bwe twali tusuubirira nti ebbanga lino lyasibiddwa wakutunula mu maaso g'omulamuzi abeere nga asalirwa oba ng'ayimbulwa, naye ebyatugwa mu matu byali bibi nnyo ate bwe twawulira nti ate atikiddwa okuva e Dubai n'atebwa ku nnyonyi n'atwalibwa e Sweden asobole okuba nga avunaanibwa. N'olunaku olwaliro e Sweden gy'ali tetunnawulirawo mawulire gonna galaga nti yafeesinzeeko omulamuzi oba yatwaliddwako mu kaduukulu. Awo nno ffe ne tulowooza nti n'ensi endala nazo zirimu embeera ya Uganda, nti wano e Uganda bwe basiba omuntu n'atalaba mulamuzi okumala ebbanga essaawa eziri designated ezitasukka ssaawa 48 mwana wattu Hajji yaziyisaamu dda nnyo n'omwezi ne guwera n'emyezi 2-3 ne giwera n'okusukkawo. Omulungi alaba tukyagenda ddala mu maaso n'emboozi ya New Shifa International Hospital, eddwaliro eri mu kuzimbibwa Hajji SK Mbuga wano Lukuli Sankara Zone. Bwekiri ssentebe? Bwekirisebo. Okay, era nga embeera eriwo olunaku olwaleero ekizimbe kino kyaziŋŋama olw'ensonga nti nannyini kukitandika Hajji SK Mbuga olunaku olwaleero ali mu kkomera e Sweden. Awere ennemba n'emisango egy'enjawulo wabula ng'ate ekimalamu amaanyi kwe kubeera nti Hajji n'olunaku olwaleero tetuwulizangayo wadde nti oba yasimbibwa mu maaso ga mulamuzi oba n'asalirwa oba n'avunaanibwa oba n'agusinga. Kiba kitegeeza nti aterekebwa oba akuumibwa mu bukyamu. Tulina ssentebe agenda okutunnyonnyola sayiti eno ye nga ssentebe ye ng'omuzaale wa kuno ku kyalo omwana enzaalwa ya kuno tugenda kuba tuwayaawayamuko naye atunnyonnyole n'omulanga gwe beekubirira eri gavumenti ne bekikwatako. Ssentebe njala tutunulire sayiti eno yatandikibwa mwaka ki? Sayiti eno yatandikibwawo myaka giringa 5 emabega kubanga basooka ne bagulawo ne basendawo ne baguledingawo then ne batandika okuzimba. Ne kati nawe nga olabye ekizimbe kino n'ekizimbe kiri kyensoso okulaga wammanga wali buli lunaku lwaffe twalina abakozi nga 200 nga bavubuka ate nga bakukyalo buli lunaku abavubuka 2 nga kuliko abaweereza bafundi ne ba engineer. Ba engineer yabajja walala ne yajja n'atuukira mu ofisi ya LC n'agaa nti ngenda kukozesa abaana ba ku kyalo. Era abavubuka bonna abo 2 abaakolanga buli lunaku baakolanga ku site eno. Abaali basookerwako ba poota babawanga singisa omutwalo gumu nga babadde n'ekyemisana. Omwezi ng'asoofuna emitwalo 30 n'asobola okusasulako akayumba waabeera naye obulamu bw'okola ki okutambula n'obutaza misango. So ffe twafiirwa nnyo kubanga kati abavubuka abo nga b'obalaba of course abamu kubuera tubabakwata n'obakwatira wano ababali ku poliisi waliwo omwali ku poliisi awo twamukwata nga atakomyewo okubba kolomu naye ng'osanga teyandibbi n'olwokuba nti no talina mulimu ali awo talina kiddako ate si bano bokka wotunula na wano ekyengulu wano wonna Hajji SK Mbuga yagulawo kubanga yamala ogula wano era ezo container z'olamu yatekanga material ne seminti yagulawo. Naye wano waliwo abantu nga wobalaba abalinawo amaduuka kati nga Mama yayo Kyagonja aba hoteli abantu bano abaakolanga ku site ate ebyokulya babigulanga wano mu trading center yaffe. So nga tufuna emirimu egyo egiri direct okuva ku site ng'ate ne community efunamu. Okay, jala tutunulire okusibwa kwa Hajji kubakosezza kutya? Okusibwa kwa Hajji kutukosezza nnyo mu byenkulaakulana nga Sankala. Byenkulaakulana n'ebyobulamu bize mabega. Njagala ku byobulamu ntegeeza nti eddwaliro lye tulina nga bwe nakugambye mu kusooka liri wala kiruddu ate terina ddagala. Lino lyandituyambye kubanga otambuzawo n'ebigere. Ate Hajji ye muntu omwangu ennyo kugamba ffenna yali atumanyi wano tewali watamanyi Mbuga.
mune oba wa boda oba atunda kasooli oba akola mbuga yavanga mu motoka ina atambuza bigere nga buli omu akola ki ne wandize nga tolina sente osanga yandibadde akuterayo akabega ne bakola ki ne bakujjanjaba ebyo ebyobulamu ebyenkulaakulana fefe nyini ng'abantu tukyasobola kulaakulana kubanga tukyalina bwe tukola ng'abavubuka kati abavubuka benkugambye ebibiri abaakolanga ku sayiti kuno buli lunaku tebakyalina mirimu kitegeeza nti ebyenkulaakulana mu nsawo yaabwe tebikyakola ki enguudo oluguudo lwambuse yo olwedde yali amaze odulima kubanga zino zambuyambako nnyo oleta matiyo luno yalulima nga wolulaba n'olwambuka n'alukola ki n'alulima luliva ku lwerukuli so enkulaakulana yaffe wano eri wansi nnyo okuva bebasiba Hajji Esikembuga era tusaba gavumenti tukuba omulanga ng'abatuuze ba Sankala abatuuze b'erukuli eri bannayuganda bonna nga bwe bavaayo ku nsonga endala zonna obaza Bobi Wine simanyi bamusibye twekalakase baani abo ensonga ezo bannayuganda yonna eveeyo ku nsonga ya Hajji Esikembuga kubanga sente ze yazinvestinganga ku bintu tulabyewo abantu ababbye sente z'eggwanga wano ng'oli abbye sente z'eggwanga naye ng'ate talina ne wazitadde ababazimba bweru nosanga ate abbye sente ate azimbe bweru wa ggwanga naye Mbugga wabanga yafuna sente n'azireeta mu Uganda ziyambe bannayuganda tusaba abo abakatibwako ensonga ezo miso y'ensonga z'ebweru baveeyo bakole ekisoboka kyonna naffe Mbugga ekuba kuvunaanibwa akoma avunaanibwe wano mu Uganda tumulabeko okuba nti tumusabira Allah amusaasire ave mu buzibu bwalimu. Gwe nga ssentebe wa Sankala Zone omusangibwa eddwaliro New Shifa International Hospital muyina nteekateeka ki eri Hajji Esikembuga? Nga tunabatuuka nteekateeka tulina n'obuzibu obw'amaanyi ku kizimbe kino kubanga kakati Mbugga yali olwedde alinawo security ku site eno nga alinawo basikaali n'abakikuuma kati nga wookiraba LC1 chairman omusaala batuwa mutwalo gumu omwezi emitwalo 12 omwaka ate temunatandika zifuna ate mu mwaka tegunaba kuwera batusasula omwaka guweddeko tetunatandika zikola ki kakati obuzibu bwe tufuna bwe buliwa nti wootunuulira ensonga eya security mu kitundu ebyokwerinda kati kino kyafuuka kizibu nti ennyumba ng'eno omuntu asobola otuteegeramu omuntu n'akwatiramu omukyala n'akola kyolaba ekiro wabeerawo enzikiza nnyingi kale ekyo kizibu kimu naye enteekateeka gye tulina ng'ekyalo ku lunaku lwa Eid twateeseza ne imaamu waffe pande ku muzikiti Mbugga yatuyambanga nnyo imaamu waffe Sheikh Ali Zaidi Kiberu n'abasiraamu ffenna tugenda kuba wano n'edduwa ey'amaanyi era tukubiriza bannayuganda bonna buli alina kyalina tukuŋŋaane wano tusabe essaala si akamulali ng'ezimu ezibeera naye tugenda saba edduwa mu bulungi Allah atusaasire asaasire Hajji Esikembuga ave mu kkomera gy'ali so yenteekateeka ya Eid gye mulina kumulombera dduwa tugenda lomba edduwa wano era wano bwenyini tugenda obeera ku kizimbe kye tulombe edduwa twegayire Allah amusaasire mu kkomera gy'ali aveeyo kubanga ffe twafiirwa kinene nnyo ndowooza ffe twasinga ofiirwa mu Uganda ku lwa Mbugga n'okusinga bazadde be. Okay, ssentebe tweyanziza nnyo. Neyanziza nnyo neyanziza. Okay, yes, omulungi atulaba mu mbeera eriwo olunaku olwaleero abavubuka bafuna essente. Ebisinga otwala essente z'abavubuka mulimu omwenge, mulimu okugenda mu mabaala, mulimu okucakala, mulimu n'okuzimansa bangi bamansa essente. Eske Mbugga Hajji Esikembuga ng'omuvubuka ye bwe yafuna essente totunuulira we yazijja yazifuna atya naye tutunuulire essente yazikolamu ki. Olunaku olwaleero ekizimbe kino kyolaba yali nteekateeka ya ddwaliro ng'ali mu kuzimba ekizimbe muteebwemu eddagala muteebwemu ebitanda abakyala bazaaliremu abaana bagemerwemu bajjanjabirwemu abafunye obubenje n'abalwadde endwadde ez'enjawulo. So olunaku olwaleero eno project yaziŋŋama olw'ensonga nti nannyini project yagitandika ali mu kkomera olunaku olwaleero. Kiba kitegeeza nti abantu abasoba mu 5 abaali bakola ku site eno baba bonna tebalina mirimu olunaku olwaleero bafuuka jobless. Kiba kitegeeza nti bano boolekedde okufuuka abamenyi b'amateeka olw'ensonga nti bwe baali bajja ekyokulya bwe baali bafuna ekikumi okubeezaawo ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano omulimu oba omuwaatwa gwazibikirwa. Kiba kitegeeza nti mu ngeri y'okweyiiya omuntu be bw'osanga nti amenye ennyumba amenye akoze eki. Era kyakubiri ku kyo ssentebe ayongeddeko nti bw'otunuulira ekizimbe kino kifuuka kiddukiro ky'aboonoonyi nti anyaga essimu y'omuntu yeekweka muno anaakwata omukyala yeekweka muno abanaateekateeka okumenya ennyumba beekweka muno abanaayagala okukozesa ebiragalalagala ebitamiiza n'ebintu ebijjako abantu obwongo ne bibawugula baba bajja kwekweka muno kubanga nnyini kyo aba taliiwo. Kyakubiri ku kyo gye buvuddeko sabbiiti ng'emu emabega baakutta abavubuka nga bali mu kusala emitayimbwa n'okumenya ebintu babibbe. So wano wenkubira omulanga abasiraamu bannayuganda abakulu n'abato buli muntu
bannaddiini okuva ku mitendera egy'enjawulo okutuukira ddala ku mitendera egy'awaggulu nga sodde mu ddiini, abantu ffenna bannayuganda tuveeyo tusabe mu ddiini ez'enjawulo, mu nnimi ez'enjawulo, tusabire Hajji SK Mbuga abeere ng'ayimbulwa okuva mu kkomera ajja amalirize pulojekiti eno. Bw'otunuulira eddwaliro lino bwe liba liwedde olunaku olwaleero terigenda kujjanjaba muddugavu oba mweru, lijja kujjanjaba buli ayitibwa omuntu. Kiba kitegeeza ekitajjanjabirwewo kye kisolo, naye buli muntu ajja kuba nga ajjanjabirwawo. Ate nga mpuliddeko nti n'enteekateeka zaali nti wano abantu baakufunirawo obujjanjabi obusookerwako nti ndwadde malaria, ndwadde typhoid, ndwadde diarrhea n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Omukyala azze kuzaala, bano abafunye obubenje ku Gaba Road kuli ne ku Buziga oba Bunga Road baba bakuddusibwa wano ne batuuka ne bafuna obujjanjabi obusookerwako. Dani ate okukwata omuntu afunye akabenje ku Gaba Road omuzzeeyo emulago sinakindi ayinza n'obutatuuka. Wano wensabira gavumenti, Ministry ya Internal Affairs, Ministry ya Foreign Affairs, mukwatire wamu ebitongole ebyenjawulo banunule Hajji Mbuga ave mu kkomera ajja amalirize project eno. Togitunuulira nga project ye ng'omuntu, gitunuulire nga national project ey'okujuna bannansi.